just the politicians, all of us, religious leaders, cultural leaders, civil society, everybody, let's speak out and condemn this injustice and demand that government takes the action that they should be taking. Mwebale kumpuliriza manyi mbadde mwagala okuwuliriza abakulembeze bammwe bangi tubeebaza bakansala LC1 chairman Ssebo Kuluzaake aliko n'obuvune naye agezaako okuyamba abantu Ssebo tukwebaza bakansala baffe tubeebaza bakansala muyimirireeko bakansala b'ekitundu kino twala omukisa okubeebaza tuleeko mwebale nnyo tutalekerera abantu bano bameeya tubeebaza nnyo mwebale nnyo nnyini ddala okuyamba abantu baffe ababaka ab'ekitundu kino Honorable Muwada abadde tava wano Bonalwima atwala awantu wanene wakiso nnene nnyo naye tubeebaza olw'obutalekerera abantu bano si buvunaanyizibwa bw'abakulembeze bano naye tubeebaza kubanga bayimusa amaloboozi era bakola ekisoboka kyonna tubeebaliza ddala era tujja sigala ku nsonga zino munzikirize Bassebo ne bannyabo pite pulezidenti waffe ayogere gye tuli. Banaye mwetulire Bassebo ne bannyabo abaganda bange bisinga Uganda ffe Honorable Ssenyonyi abyogeddeko si bingi nnyo ebyokwogerako olwaleero tuze kubalambulako kubasaasira kubakubagiza nakuleetayo ku buyambi obutono bwe tusobola okubaleetera mu mbeera efaanana bwe tusaasire tuluddewo nze nga nze nduddewo okujja okubalaba kuba enjega eno bwe yagwirawo saali mu ggwanga n'abakulembeze abamu nabadde Bulaaya olwakomyewo neŋŋamba kansooke nje mbalabe bwe bankubira essimu ne bantegeeza ekyali kituuse ekiteezi nakubira oyo kansala Kabunga ne mubuuza kyeyamanizaako emulamu ne mubuuza Honorable Nsamba mulamu kubanga bwe babeera ekiteezi bwe wadde kyanzaamu amaanyi okumanya nti baali balamu naye namanya nti mukwano gwange Ajuuma Lubosa ye famire ye yonna yali eweddewo omukyala n'abaana babiri kati wennyingidde wano ngenza okulaba ate mukwano gwange Seeka yaaliyo musajja wange oyo muganda wange tubadde tukola naye emyaka ndowooza nga 6 ndi mulunzi naye yenunda omuli enkoko embwa n'ebirala yabiriisa so buli ku makya tubeera naye era mbeera mujeregana olumu nti gwe Seeko bafene wange naye kinkanze bwe nzize wano Seeka abadde ambuzeeko ebbanga lyonna bwe nzize wano ne musanga mu kampu ne banantegeeza nti naye omukyala n'omwana nabo bafiira mu nnyumba omwo kati ate mbadde nambula abasajja kwe kusanga kyali wange n'omuzimbi wange ono bazimba ennyumba yange nga naye ali mu kampu n'abalala bangi kyali wange gwe bayita Ibula ne Deriki nabo badde mu kampu eno bo si nti kasasiro yabasenda naye bo ate ebyaddirira ebimotoka biwetiye bwe yajja ne bigamba bali mu buffer zone nyumba nezikonebwa nabo ne basibira mu kampu n'ebirala bifaanana bwe bityo so kino tekiri wala nnyo okuva eri buli omu ali wano naawe ali eyo ayinza okuba mukwano gwo ayinza okuba muganda wo ayinza okuba omuntu gwokola naye oba abafaanana bwe bati so tubasaasira mwenna baganda bange kino kitukwatako personally Honorable Ssenyonyi akyogeddeko naye kyatakatiriza eno teyabadde accident eno si nsobi nedda newankubadde ebintu ebirala bibaawo n'ogamba kyandibadde kyalabwa ng'amataba agabere Kasese nga landslide ezibere Bududa n'ogamba no aba disaster preparedness bandibadde bakiraba oba n'abakwatibwako abakenku naye eno ensonga ono ali wano Honorable Nalwima yagireeta ku floor ya Parliament n'alabula n'agamba bannange abantu b'ekiteezi bali mu buzibu ekitalo kigenda kugwawo essaawa yonna era nga bwe kyabaddewo so eno teyabadde nsobi kyabaddewo kubanga omuntu we kyabadde kikwatako
oba bekyabadde kikwatako tebakoze mulimu gwabwe. Ate nga Honorable Ssenyonyi bwagambye teri yasibiddwa, teri yagobeddwa ku mulimu. Lwaki? Kubanga ayina oluganda ku gundi, ayina oluganda kwoli, ayina oluganda kwoli. Yembeera gye tulimu ng'eggwanga. Biseera bingi nnyo bajja bituuma byabufuzi nemwe ng'abantu bamwe bafa. Kuba ebyobufuzi enfuga gye mufugibwa, enkulembera gye mukulemberwamu yevaako bino n'ebirala bingi nnyo. Tuli wano tuli mu kudiringana kintu ekyabaddewo ekitandibaddewo. Naye ate era kino bwe kitwakisimbako nnyo siira era kijja kugenda kibeere wala. Emyaka mingi mu 2015 baagula ettaka eddundu liika 150 ne bagula ettaka eddala ekasenge, naye era byonna bikomaawo. Wabeerawo biliyoni 4 buli mwaka ez'okumanaginga Kiteezi naye zibulira omubwezityo. Abalina okukola omulimu gwabwe ne batakola. Kyanaku nnyo kino kyabaddewo. Kituluma nnyo okujja okusaasira obusaasiza abantu si bwe kirina okubeera. Abakulembeze balina okumakinga sure abantu tebafuna buzibu, so si kujja kusaasiranga busaasizi bantu. Tuli wano tubasaasira busaasizi kubanga tetulina buyinza, tetulina maanyi gakola kinakolebwa, si ffe tuli mu buyinza. Abali mu buyinza omulimu gwabwe kwekumira mu buyinza na kunyagulula ggwanga. Tubadde eyo ate nga tobanenya abakyala balajana abamu bakomplaininga bala batunyigira bagamba Bobi Wine twakulonda nga president, gwe president lwaki tolina kyokozeewo. Ate nga batuufu naye abali mu buyinza sente banyagulule. Omwami omu awo akyogeddeko, in fact omukyala yasoose n'akyogerako n'agamba mutuyambe tusobole okuva wano ne bwe tufuna entandikwa ne tugenda ne tweyiya. Abantu abasinga muli wano lwakuba temulina bimedda, naye tuteekawo pressure gye tusobola okulaba nti abantu abakwatibwako bakola ekintu ekituufu. Si nti sente teziriwo baganda bange, sente weeziri ezibbibwa buli lunaku n'endala ezibeerawo nga tebalina kyazikozesa. Olunaku lwaleero Parliament bali mugitwala etula mu bitundu ebyenjawulo, bagitwala Gulu bagiveeyo bagitwale Masaka, buli lutuula ebiliyoni 5 lwegenda okutuula e Masaka. Olutuula olwo lumu biliyoni 5. Biliyoni 5 ezo bw'oba ozibaze mu kubalo kw'amangu buli muntu ali mu kampu eno ne basalawo nti olutuula luleme kutuula Masaka, lugende lutuule mu Parliament. Kuba ezo sente mwasasula dda, Parliament weeri, ababaka amafuta bagayina n'ebirala ebifaanana bwe biti. Ebiliyoni ezo 5 bwe bazigabanya buli muntu ali wanafuna obukadde 17 n'agenda tebagenda kikola. Tebagenda kikola kuba n'okubeerawo kwammwe wano nagwo mulimu gye bali. Mwalabako ka vidiyo abamu ng'omukyala agamba ate olowooza covid oba enjala bw'eba egudde oba amataba gaba gagudde tekitukola bubi kubanga tubbiramu. Era ne buno obuzibu bwaguddewo waliwo abali mu bubbiramu. Kati eyo embeera eriwo. Bwe tubyogerako bino baganda bange saagala mbiyite byabufuzi buli omu kimukwatako. Kyembadde nsaba bannaffe betwogeddeko nabeeyo nti ffe ng'abakulembeze bwe mwalonda newankubadde tetulina buyinza, omulimu gwaffe gwe tulina kati gwa kuteekawo pressure, okuteekawo omuliro, okumakinga sure abo abalina okola omulimu ogwo bakola ekituufu. Bakola ekituufu mujja kuva mu mbeera eno musobola n'ogivaamu leero oba enkya. Ne bwe baba tebakoze kituufu temukuba mu ngalo. Baba tebakoze kituufu musobola okumalawo wano omwaka. Tubadde twogerako ne Honorable Ssenyonyi omu ku kaweefube gwe twagala okusaawo. Ttiimu yaffe egenda kuwaaba omusango mu kkooti. So bwe baba waabye omusango mu kkooti mubeegatteko mubawe support kuba betwogera tetwagala kyangu nnyo ogamba abo ba Bobi Wine bali mu byabufuzi, abo ba Ssenyonyi bali mu byabufuzi. So bwe muba temuyimiridde naffe okulaga eggwanga n'ensi yonna nti ensonga gye tuliko ntuufu tuba tetulina maanyi. So amaanyi gaffe gali mu mmwe. Bwabaawo kaweefube yonna yonna muyambe namwe mutumbule mutwale maaso. Ekirala ekisembayo bantegeeza tebakkiriza bannamawulire muno. Yes, tumanyi nti abantu balina okubeera ne privacy yaabwe. N'ekyo kino kye ngambye omukyalo omuwawo nti tebaagala bino ebigenda maaso birabwe ensi yonna.
kati mwe mulimu gwammwe okulabisa embeera eriwo. Bwe munalabisa embeera eriwo kijja kulaga ensi nti abantu abalina okukola omulimu gwabwe tebagukoze. Kitegeeza kijja bawa pressure bakole kye balina okukola. Tusobola basaasira busaasizi, tusobola badduukirira n'obuntu obutonotono, naye nga si bwe kirina okubeera. Sente weeziri ezirina obbajja mu mbeera eno, sente weeziri ezirina obbaliyirira, sente weeziri ezirina obbalilocatinga muba mulina okulilocatingibwa. Sente zibaddewo ebbanga lyonna esobola okumanaginga kasasiro oyo. Buli mwaka ababaka ne bakansala bagenda mu zitrip ne balinnya ennyonyi nti bagenze ku benchmarking program, bagenze kulaba amawanga amalala go gamanaginga gatya kasasiro. Nairobi erina ghetto bagiyita Kibera, ye ghetto esinga mu Africa. Nabo basula kasasiro. Mwali muliddeko nti kasasiro abisa abantu. Amawanga gatwetoolodde gonna gabeera ne kasasiro. Naye okuggyako ng'abo bali mu buyinza bakoze ekituufu ekirina okukolebwa. Ate nga nakyo weekiri ebirowoozo bingi bireeteddwa okutereeza embeera eno. Naye paka nga mu abantu mutadde akazito kwabo ababatwala. Ekisemberayo ddala ekizibu kya Uganda ye Museveni. Kubanga ne bwe muvaayo nga mwekalakasa olw'abali b'enguzi olw'abadde sente z'omulimu omusolo ate mwe be basiba. Singa abantu bavaayo ne beekyanga olw'embeera ya kiteezi era mwe be basiba. Ababbi ne babakuuma. Kyova ffe twagala mujjako ne babbi banne. Tusobole okuba n'obukulembeze obusobola okuyamba eggwanga. Ekyo nga tekinabaawo basebo ne bannyabo. Njagala obbasaba nti nammwe mulina okwebeereramu. Bino temubirekera bakulembeze bokka. Nammwe mbateeke under pressure ekituufu kikolebwe. Banange tubasaasira nnyo abaafiiriddwa abantu baabwe, abaafiiriddwa ebintu byabwe. Tuyimiridde nammwe. Nene embeera tugenda gimalawo ffenna bannange. Tukomye embeera y'okujja ng'obasaasira ne tuddayo ne tujja ne tubasaasira ne tuddayo. Tulina okuva ku eno step ne tudda ku ndala. Tubasaasidde nnyo bamaama ne tusaba Omukama abagumye naffe nga bwe tukola kye tusobola okukola. Bakulembeze bannaffe banaabatuukamu mukoperatinge nabo mukolagane nabo. Kyonna kyonna ekyetaaga okukolebwa tukikole nga tuli wamu nammwe waffe tuli bakozi bammwe. Mwebale nnyo mwebale ddala eby'oluzungu gyowero byayabyokedde neza. Ladies and gentlemen, we are here to show solidarity, to stand with you, the people of Kitezi. We didn't come immediately when this tragedy happened because I and other leaders were out of the country. When we came back, we thought it was important to come, stand with you in this situation and also bring some relief. But also to emphasize to you that this is not an accident. This was an act of negligence. Somebody did not do their job. Why? It's not explained. Why are they not under arrest? Why are they not fired? Probably because they are somebody's relative, somebody powerful, and therefore they can neglect their work and get away with it with impunity. I met so many people that I know, some of them very close friends that are stuck in this camp. We stand with them. Many questions have come of compensation, especially to our people that are destitute now. We said to them that until the right thing is done, that's when they will get relief. It's not that there's no money. The 20 billion that is going to be used on only 4 parliamentary sittings is more than enough. For example, one sitting costs 5 billion, which 5 billion, if divided among the 15 million, and that's a problem, not solved, but at least some relief will be brought to them. But that is not being done, and it is not going to be done until we all together exert pressure on those responsible. So I call upon you not to leave this matter to only politicians, but to stand with us as we assist you seek justice. We've also, with our team, mooted an idea of suing the government for compensation
And we hope that when our teams reach out to you, you'll join with them and we do this together. Thank you very much. Muluzungu tebibera bingi. God bless you, ladies and gentlemen.